Mugetufuna ye mama wa Tamale Mirundi Junior azirise oluvannyuma lw'okutuuka mu ddwaliro n'asanga ng'embeera ya mutabani we yennyamiza. Mu katambi kengenda okubeera nga nkulaga maaso awo embeera yo eya Tamale Mirundi Junior si nnungi mu ddwaliro, naye nga nkusaba subscribe nga ggwe atannaba nawe atannalayikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Muterevu nnyo eyo nno yembeera omukulu Tamale Mirundi Junior gyali mu kigambibwa nti omukulu Bambi afunye accident. Olunaku olwaleero abadde alinayo meeting mu kifo ekimu, kakati nga meeting eyo yambwangu n'asalawo emmotoka agireke bw'atyo n'afata kabodaboda, wabula ono tasobodde kubeera nga atuuka gy'alaga. Musajja wattu bw'atyo agudde ku kabenje. Waboda omu ku balabye atubuulidde ebibaddewo. Kankuzanyire katambi owulirire ddala ekituufu ekituuse ku Tamale Mirundi Junior. Alright, kakati ndi wano n'omwami owa boda ajje Tamale Junior babadde bamukonedde, n'amuleeta ndowooza gwa mulese mpaka ku ddwaliro, n'amuleeta mpaka ku ddwaliro wano Ensambya. Sooka otunnyonnyola embeera ebadde etya? Mbeera ogenda yogerako nnyo. babadde batambula nga bali ku main nga bonna agenda tutambule ku main. Tamale Junior abadde ku boda? Badde ku boda nga baliko babiri amuvuga naye nga bali ku main we bati batambula. Yes sir. Kati wa boda omulala n'alaba omusaabaze kati n'agaziwa bugazi bw'ati omukulu nga bugazi kali nga n'akyuka bukyusi bw'ati omulundi gumu kati ne bana ate nga bajja ne bamugwamu awo ne ekitegeeza Tamale abadde ku boda, abadde atambulira ku boda. abadde ku boda. So kati wa boda amuvuze ye akutegawa abadde amuvuga? Aboda yamuvuze anokumenyeka amenyese. Owa boda amenyese? Naye bamulese wanino ku ddwaliro oba bale? Simanyi wakutte bulungi. Gw'olabyeko Tamale Junior mukumulaba omutegere nti ye Tamale Junior oba bw'oyambe byambi? Era wempise mu kkubo nga abantu banga Junior nga nsina kyemmanyi. N'omuleeta mpaka nino ku ddwaliro? Okay. Kati ye nga ye kuba tetunnamulabako ali mu mbeera ki gwe nga gwe omuntu amusookeddeko? Afunyamu wano ebiwundu wano ku mukono gwa ddyo wano wano ku kibegabega era n'omusaayi ndowooza gwe guno wano ku reflect. Guno gwe musaayi gwa Tamale Junior omwami eyo nga w'omulaba Bambi yataasizza Tamale Junior. Essaawa zino aliwa? Ali wano ku ddwaliro eggulu. Eddwaliro Ensambya bamututte mu emergency y'abafunye accident? Bamutemukebera mu sikaani. Bamutemukebera mu sikaani. Talina wamenyese wonna wonna? Gwe mumukwata tolina walabe wamenyese? Buterevu nnyo oyo nno ye muvubuka eyasobodde okubeera nga mwanatu ataasa Tamale Mirundi Junior ng'amaze okubeera nga afuna accident eyo gy'ova okulabika nga mwanatu weerabirako. Kale nno omukulu Tamale Mirundi Junior bwe tutyo tubeere nga mwanatu tumuteeka mu ssaala, kubanga kugava mu ddwaliro go galaga omukulu Bambi tali mu mbeera nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu webitusembedde nga bamututte mu sikaani kusobola kulaba oba amagumba tegafunye buzibu. Omanyi kyekisinga amakulu kasita kala amagumba gaba nga tegafunye buzibu, ebirala biba bisobola okubeera nga mwanatu bijjanjabibwa, naye amagumba go mazibuzibu. Naye katwongere okubeera nga bwe tutyo nga tumuteeka mu ssaala. Naye naawe kennyini kino kikubeerere ekyokuyiga okufa kuli kumpi. Accident nazo zisusse obungi ate nga ziri kumpi. Ozuukuka olunaku olwaleero ng'oli mulamu bulungi, naye olw'eggulo ne bakubika, olw'eggulo n'ofuna obuzibu. So tuyige okwesabira nga tuva mu maka gaffe nga tugenda okulabika nga mwana tutambula. Kana akatambi kegenda okulaga Tamale Mirundi Junior yakakoze macha ga leero nga talina yadde obuzibu
nga talina wadde wa muluma naye ate akawungezi kano ne tufuna amawulire agatali malungi. Kankwe katambi katono nnyo. Nali neewala okwogera ku linnya lya full figure naye olwaleero ku Soroti full figure okedde kuntiisatiisa na kunvuma. Ekisooka nti lwaki nkyaza kisa kya Mukama. Ekisooka TikTok yange tewali muntu alina right okumbulira ne gwe nkyaza naane gwe sitakyaza. Eyo right yange nga nange bwe sitabuulira be mukyaza ku Soroti saagala kummanyiira. Bw'oba olina ebizibu n'ekisa kya Mukama mugende mu bimalire ebyo tobinteekamu full figure. Bw'oba olina ebizibu n'ekisa kya Mukama. Ekisooka kisa kya Mukama special mobilizer wa president akola mu State House. Sigira situsula kuŋŋaana kumukyaza dembe lyange. Bwe mba mulina entalo zammwe tozinteekamu full figure mugende muzimalire eyo. Mulina Mukama wammwe Haji Kakande gye muba mulaga. Simanyi oba okyali advisor. Ekyokubiri obeera ogamba abantu Jenosale nga bwe yasindika ewo taasindikangako wo toneesibaako. Bwe nagenda eggulu okulaba Jeno tewaliiko. Mukama wange gwe yampa mumanyi Brenda Sigwe. Buterevu nnyo oyo nno ye mukulu Tamale Mirundi Junior. Akatambyako yakagoze macha ga leero. Ka yakataddeyo ku macha nnyo nga yakalabika nga azuukuka nga yanukula omukyala Jennifer Fulufige yabadde yamukeereddemu nga amunenya olw'okukyaza abantu nga kisa kya Mukama abajja ne bamuvumira ku live ze ng'agamba nti ye tavunaanyizibwa kuba kisa kya Mukama bigambo bibabeera bakoze eki bibabeera boogedde nga mu katambya wova okulabika nga mwanatu omwerabirako. Tamale Mirundi Junior bigambo bye kansuubira osobodde okubeera nga omwewulira. Kakatambyako yakakoze lunaku lwa leero budde bwabadde bwa kumakya. Kale n'ekyo kyekyongera okulaga nti ddala buno obulamu tulina bwakaseera buseera era gwe asobola okusaba osaanye obeere nga mwana tuweesabira nga tonnaba kubeera nga ofuluma mu nnyumba yeeyo ng'ogenda okubeera nga okakkalabya emirimu kubanga tetumanyi kiki tulindiridde mu maaso eyo. Omusajja yakedde bulungi nnyo ng'ayogera bulungi nnyo. Akatambi mukalabi yakakoze ku makya naye ate gye buzibidde tuzibidde mu mawulire agatali malungi ag'okubeera nti omusajja ate mwanatu afunye akabenje. So kibeera kya mugaso nnyo okubeera nga tonnafuluma wakaawo okubeera nga weesabirako kubanga tomanyi biki awo mulabe sitaani byategese maaso eyo gy'ogenda kubeera nga bw'otyo otambulira. Kale omukulu yetwongera okubeera nga mwanatu tumuteeka mu ssaala naye nga yo embeera amawulire agava mu ddwaliro go galaga nti bambi mawulire si malungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Ye maama yennyamidde eddanga mu katambi w'osobodde okubeera nga omulaba era mu bigambo by'oyongedde okuwulira ng'agamba nti ekyamazima kyo mu biseera bino alabye ebizibu. Jjukira akafiira omwami omwaka oguwedde ate n'omwana wuuyo abadde bambi afunye akabenje. Tukwatire wamu tuyitire mu comment section tusobole okubeera nga tutayipinga ekigambo kimu quick recovery nga bwe tuwongera okubeera nga tusabira muganda waffe Tamale Mirundi Junior Katonda asobole okubeera nga bw'atyo ate amusuusa asobole okubeera nga mwanatu amuwonya bulungi. Era twongera n'okwebaza Katonda olw'ekintu ekyo kyakoze ekyokubeera nga asobodde okubeera nga amusimattusa akabenje akafanaganako bwe kati kubako kandibanga kabadde kazibuzibu naye Katonda asobodde okubeera nga akamuvuunusa asobodde okubeera nga amutaasa wewaawo yadde afunyemuko ku bisago naye katusabe amagumba gabeere nga mwanatu ate tegamenyese. Ye embeera bwetyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo. Ate era n'omukulu Doni Chris tumulabyeko y'omu ku basooseewoko mu ddwaliro wadde babadde n'okusika omugu wa Makatiige ne Tamale Mirundi Junior emabegakaawo vidiyo mbadde muzirabanga nga Doni Chris akubidde Tamale Mirundi essimu naye nga mu ssimu eyo baaba alidde obuwuka naye omukulu yasoose ku ddwaliro ekiraga nti wadde wabeerawo obutakkaanya naye ate mu biseera eby'ebizibu ak'obuntu kakomawo n'ogamba embiranye katugisse ku bbali
nsobole okubeera nga nkola ki mbeererawo omuntu eyali abadde kaani eyali abaddeko mukwano gwange kwegamba ak'obuntu kasooka ne kakomawo embiranye ne muzikasuka eri n'ogamba nti owaayi katubise ku bbali kwegamba ko Kadoni Chris katulaze machuwa katulinde tulabe wa ate munange gye binagwera subscribe nga gwe atanaba nawe atana like nga video gena maaso bwotyo oberenga mwana tu ogiraikinga itira mu comment section ompe endowooza yo nawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga butereevu okiyisa wansaawo mu comment section munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba